oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Oli ku Bokati TV, Mina Heights nga bulijjo. Mbeera nkomyewo nate webale kubanga kyaliko tusinzidde wano ku Georgina Gardens era nga tuli ku kifo abaana we bazanyira bouncing castles weziri tewerabira yitayo obakyalire weekend ebeera party family day out. Tulina bouncing castles baina everything abaana kye baagala ebyokuzanyisa byonna towerabira okubeera ng'oyitayo ku Georgina Gardens. Leero nkuleetedde kifanfumita mu nsi ya Nneyimbira byange era nga mwana muwala ndi naye leero kakubuuzeeko. Hello Mina, how are you dear? I'm fine kifanfumita bannange mbadde nsaba twogera olulimi Oluganda abantu bonna bagenda otegeera era nga n'ekirala oli ku Bokati TV butereevu. Hello Madam Mina, wasiibye otya wasuze otya? Ndi bulungi ddi nsandise okulaba era nga nkwaniriza ku Bokati abantu baagala okumanya baagala okutegeera. Nange okusanga weebale nnyo kuneta ku programu eno eya Bokati TV. Okay dear, tumanyi bulungi nnyo nti mwana muwala ono yali mu nsi ya Nneyimbira byange era nga olunaku olwaleero twagala abeere nga tubuulira kyennyini ekyali mu nsi eya Nneyimbira byange. Nyabo mukyala kifanfumita amanya matuufu gwani? Amaanyi matuufu bampita Nalwada Anet. Nalwada Anet kifanfumita mu nsi ya Nneyimbira byange webale okubeera nga wekkiririzaamu n'ojja mu nsi ya Nneyimbira byange bwe wali eyo n'ogamba nti kaŋŋende nvuganye. Nalo ne ngamba kaŋŋende nnyina okikubana mutima. Oyogeza maanyi. Njogeza maanyi njala tennuma. Yazze alidde kifanfumita kakati omulabi waffe wa Bokati ayagala obeere ng'omutwala mu programu eno nga akutegeera bulungi nnyo kifanfumita kikyennyini kyotegeeza mu linnya eryo. Erinnya kifanfumita liri mu lugero. Tisinga okeera ku makya n'ogenda tugeze oli muyizi ogenze kuyiga eyo obusolo bwo ku ttale n'okwasako kamu n'okafumita omukira Madam Mina kafa. Simanyi kisinzira enfumita gy'okafumise. Olina kafumita bulungi ne kafa kati erinnya kifanfumita. Oli mukazi Muganda? Ndi mukazi Muganda. Manyi Oluganda? Akitegeera. Watwala obudde ng'olowooza erinnya kifanfumita. Kale weewaawo wabeeramu mu mpaka za Nneyimbira byange era nga ku Radio Simba walimu ng'ovuga nnyo nga mutulika vaasi ku vaasi. Twabawuliranga nga mutulika vaasi ku vaasi. Era mukwano kifanfumita nkakasanga muno mu nsi ya Nneyimbira byange oyina ekyakuwaliriza okubeera ng'ojjamu. Kiki kyennyini kusoomozebwa ki kwennyini kwe wafuna n'ogamba nti kaŋŋende mu Nneyimbira byange at least yo tekijjagaana? Saafuna kusoomozebwa wabula Nneyimbira byange eri nsi ya kusanyuka nali nagenda kusanyuka eri kwamalako stress mbereko eyo nnyimbe ate ndabe kutumbula kitone kyange ndaba oba nsobola okuyimba era nagenda ovaayo ng'okuyimba nsobola right now wenjogerera kati ngenda kufuka serebu. Wafuka dda selebo kubanga mukwano ensi yonna emanyi kifanfumita Radio Simba's Girl mu season 6 waliko era ne ku finals watuuka. Waviirako mutendera ki gwe waviirako ku finals? Madam Mina nga nakikuba mu studio nempitawo ne ngenda butereevu ku finals zennyini eruweero Nimrod Beach. Ndowooza omanyiyo bulungi. Manyiyo era watuuka mu finals ne balyoka bakuba omuziki ne bakujjako ku level ki? Ate naawe leka kwogerawo otyo nakikuba wallahi lwakuba nti n'oli omwana teyali mwangu. Mwana ki? Oyo eŋŋwaŋŋuli oyo nantakubika mwana ki oyo? Omwana oyo bali bamuyita Kawoomera yakukuba ku level ki kwe waviirako? Omwana Kawoomera yankubira ku level yasookera ddala kwe yankubira naye yansinzako akabonero ako kamu kokka. Kifanfumita saagala ogende nnyo ku finals. Omulabi waffe ayagala ategeere mukwano kifanfumita nnyimba kizo wayitamu? Ennyimba ze nayita mu luyimba lwa Johnny Black of Buddy nempita mu njawulo y'abafumbo Sebata. Kakati ezo ennyimba ogenda kumpako sample naye nga njagala ompe anthem kubanga ensi ya Nneyimbira byange nkakasa ena anthem yayo era nga anthem yo njagala ogisabule mu kituku bw'otyo ompe n'akataka. Anthem yali egamba bw'eti ti ababbi b'engoye nze mwatama oluzaanuka nga mwanula obulega n'empale temuyisa n'akutegedde lwakusiirika kendi kusanga ndizikwambula. Sabula ekituku bannange mulangira. Close the chiefs, I hate you. Once I yank you, Yandy, legacy nickers, you know, sir. I know you, but I see you when. Madam Mina nawe tonse sa cheche kituku wencho wenakikuba. Madde nkusaboddemu onkubira ekituku. Mulo. Close the chiefs, I hate you. Once I yank you, Yandy, legacy nickers, you know, sir. I know you, but I see you Kifanfumita wangambye ozolidde. Kakana.
Chifanfumita njagala berenga mpa ennyimba mwoyita era ompeko akapela. Just akapela njagala ofune verse jomanyi nti nejja kusanyisa omuntu. Madam Mina nasooka nempita mu bubadi naddala bana bagendagenda ko auto okunywa tunywa kabeya simanyi okoye oyita leeta gwe kenkutumye gwenywa nnyo yenza sasula ate gwelinze tontomera tunywe tasikakira boba nayiro kweterero tebamukoze gwe tugendeke liba tuweyo kalumu tugunywe ffe nga twebase leka tugunywe. Era nga naye wotaddeko ka smile omulabi waffe mbutufu nange Mina Heights tekiŋŋaana kubeera nga nteekako ka smile. So mwana Chifanfumita kakati obubaddi John Black omwagala nnyo omufiringa music olyango omwagala omwana oyo mumatira era mundabiddeko amuŋŋambire mufa mufaako bino ebyakola bwabwa ajoni African bwabwa bwe bucya ku makya embeera yonna nebanga weeri nga bakwadde omukisa nga John Black mwennyini yagukuwadde kiki kyennyini kyoyinza okola bana esimanyi mweja vaana nallo manange kino Chifanfumita kyennyini kakati olunaku lwayo Chifanfumita njagala beere ng'otubuulira challenges kize wafuna ku Radio Simba kubanga twali tumanyi mubeerangayo eyo ne muvaayo kiro wafunamu buzibu ki mukwano? Madam Mina sina buzibu bwonna bwe nafuna lwa nsonga Radio Simba eyina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo era nga tonava mu studio kibasooka okubuuza wazze naani ogenda kutambula otya woba nga tolina gwe wazze naye awo okusula we wali nga bakufuna we bakusuza ng'ogenda enkya ng'obudde bukoze eki nga bukedde ekyamazima siina buzibu bwonna bwe nafuna era natambulanga bulungi natuukanga bulungi ewaka nga sifunye buzibu bwonna. Chifanfumita oluyimba lwe wayitamu olulala njagala ompeeko ka sample. Oluyimba lwe nayitamu olulala baali babita enjawulo y'abafumbo. Ti mwami wange mutima ndi munyiivu lwaki nfumba ngeyange n'ogindekera so nga nze mbeera nninda gwe tulyoke tugirye kubeeba mpomu ne nninda omwami nti okomawo eno laba butuuka ku kyanga sikulaba nakati yineekedde ku kyoto nze njibugumyeko mpaka lwono dda nonninze ekiro oluusi nsula bweru nga nkulingizaako kyokka n'enkoowa nze kati webituuse nze ngenda gigaba kuba ebirungo bye njiteekamu bigenda gigaza sikugu n'omuzigo ogujjudde muno anaagikombako okulu n'agenda wulira nze nninze nkooye kyemanyi okuva ku nkyagwero oyonoonya ttemesa kyokka ndabye n'omusajja tamatira bannange. Wow, it's really interesting. Omulabi waffe wabbo kati abaana bano mbutuufu bamalako stress. Chifanfumita njagala obeko serebu gwombuulira gwe weegomba mumbuulire ensi yonna emulaba njagala mumbuulire ne Boka TV yonna yina erinze. Nzise serebu gwe neegomba ye David Lutalo. Omwegombako ki? Mwegombako obuyimba bwe bwayimba obwa laavu ne height ye yoyo gundi height gyalimu enkula gye yakulamu ye musajja gwenjagala ow'ebirooto byange. Kale kakati buterevu olina David Lutalo essaawa eno njagala obeko obubaka bw'omuwa. Bana David Lutalo gy'oli yonna kimanye waliyo omwana akufa nkwagala nnyo simanyi era n'omala ompa akakisawo nti okulabako mukwano simanyi. Kimala ekyo kakasa? Kati kimala mpozi muyimbiremu kayimba. Bannanga abasajja bagenda kubalema nze mbagamba abasajja bagenda balema ofunye omukisa bamukuwadde muweeko obugambo bw'omuwa omugamba ebigambo bwe bamugamba bulijjo. Amanyi wonna ebigambo babyonoona abayaaye kati munenze siina kwogera bingi wabula ebisingako singa naamulaba nze nja bimwegamba nti obadde otudde naye yenze ekifaananyi yenze kati essaawa eno Devi. I love you baby. I love you too baby. Chifanfumita njagala obeere ng'otuwayo akatale ke kakamu omulabi waffe ayagala abeere ng'amanya ki kyennyini ky'oliko essaawa eno kye wazzaako ng'ovudde mu nneeyimbira byange. Essaawa eno we nava mu nneeyimbira byange nina ekibiina kye nnimba kiyita Reels Production. Tulina manager twatandikawo music waffe nga waffe nnyini tuyimbira ddala tuyimba. Olinayo akayimba? Akayimba akayina naye nkyafumba. Mwana mwala Chifanfumita akyafumba waaka kantwala omukisa guno nange buterevu okubeera nga nebaza management ya Reels Production nga muno mulimu director Kaita Ronald nembeeramu Setenda Johnson nembeeramu ne mwami Yusuf Semakula banange I salute you twebaza nnyo byonna bye mutukolera mwebalire ddala kaka Chifanfumita mukwano oteekateeka era nga music omwagala nnyo olina gy'olaba music gyagenda okutwala mu maaso. Ye ndabayo competition nga y'amaanyi ogenda kumala okwotta n'abaana abawala. Nze si kya competition wabula kyendi kye neewulira kye kinzijayo kye kinteeka ku map. Owulira ng'omalako? Malako nalo. Katona bakufunayo competition wabula nzijja nze ng'omuntu na music wange abantu we banaamwagala nga ngenda mu maaso. Okay, Chifanfumita webala omalirivu bw'olina era nga njagala obeere ng'osibula abalabi baffe ku Boka TV buterevu.
kati abalayo yaffe nga sinabasiibula bannange tongambye oyimbira mu David Lutalo kayimbo nkoze bubi kamuyimbire David kamuyimbire tinkoyo kubiting around the bush nkoyo kwetolola round about nkoyo kusearching for his better every day I'm looking for somebody elansigala comparing what they do lelo nyino kwa na usinga you are my boo now you know kwa na usinga I'm your boo ako Chifanfu muta, thank you for the nice song. David Lutalo kayimba kamutuseko yona najali njagala berengo osibula bale ku Boka TV buterevu abalayi Boka TV bannaye mbadde amanya gange Chifanfu mita gena kwesa munembira byange 219 naye nga amanya gange nze nalwadda Anet bannaye ndi mwana nzalwa yebukuya. Okay, obasibu domaze. Boka TV buterevu tuli ku Georgina Gardens era nga tuli wano mu kifo abaana bebazanyira bouncing castles weziri ebyakuzanya byonna bana bazanya bulungi nnyo beyagala Saturday Sunday family day out itayo kocha ire Georgina Gardens bayina ebisulo ebirungi bayina gardens bayina hotel bayina restaurant bayina services zakabizo nazo isinzo kubera berango itayo abasema bannange segenda kwera bajukiza mu ita ku Georgina Gardens ebisulo birungi mujje oge bannange abasa Mina Heights Mela signing out Savako. Oli ku Boka TV leero enkya Naruli. Boka TV.